أصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تبدأ كنسونغا هي صحة المعتقد وحسن المنهج. إلم ابن نبي تبدأ توقيرا كيبي بيساتو إيه بابا الكتاب omuntu okuba nti osoma Qur'an n'okugijjamu amakulu gaayo badde nonkaterezeza bwe kali awo omale osome sunna otegeere amakulu gaayo omale onoonye basahaba engeri gye baategeeramu ebintu ebyo ebibiri si bye byangu nga bw'obiwulira kubanga bw'owulira mbyogera tolowooza nti nno naye bw'ogenda obitegeera nga bw'obiwulidde mu ddakiika eyo. taqta'u bihi a'waman wa sininan, kikwetaagisa okutula emyaka n'ebisiibo. khudh mithalan, twala ekyokulabirako Qur'ani yokka otuuke ku leva egamba nti Qur'ani ogisomye, abakenkufu bakwetaagisa 17 uluman, bakwetaaga ng'osomye erimu za mirundi 17 okugamba nti kati ono Qur'ani yagikola ki? Yagisoma. Tuba obudde obumu fe abategeera nti tetumanyi tutera okwekalakasa nga mutuyita basheekhi kuba tumanyi kyekitegeeza nti guno muyita sheekhi ki kyekitegeeza, ate abatamanyi kyekitegeeza bo bakirwanira. bw'otamuyita sheekh asheekh oba omukakkanyiza. mathalan Allah agamba nti alladhina ataynahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ekitabo naawe bwe yawa ekitabo bakisoma mu mutuufu bw'okukisoma. قراءة القرآن وتلاوته لها 4 مراتب. emitendera emeka ena gy'olina okuyitamu. ogusooka qiraa'atu alfaadhihi wa tahsinihi wa tajwidihi. leba esooka experience eno yange tombakira, esobola okubeera entuufu, esobola okubeera etali ki. leva yesooka bwe ntunula wano bwe nti pozi ng'oyagala nkakase n'ekikolwa 90% tuli bafeeriya muyo. eyesookera ddala tuli bafeeriya. era okukakasa gwe ŋŋamba nti seeka tuwerawo abantu 10 wano nti ye seeka londa abantu 10 nga wembikula wasoma si wa mutwe nkugulira Qur'ani n'osoma ng'olabako, naye nga nnonda bwe nti just 10 nkakasa nti muyinza okunkyawa. era bo tetunaba gituuka esookera ddala, ate nga si kye kigendererwa ky'okussa okukka kwa Qur'an. nziremu lino 11 esooka kkubo lye tuyitamu okutuuka ku kigendererwa kya Qur'an.
tilawa okusoma ebigambo ebyo n'otoleeza ennyukuta n'olongoosa ensoma yaayo kugambye ogwo omutendera ogusooka 90% tuli bafeeriya muyo. Wogenda mu muzikiti gwonna mu Uganda wogenze imaamu abulewo nga swala ya maghribi oba ishai bagambe Sheikh Abubakar tafaddal Allah haja wudu kozi wanamazi buzu mufunira wawano buzu yange nega eraga yalaga ya mukanzije gai Ahmad ajango tusaze alhamdulillah imam ajja muri mukatini inna Allah ma'a sabirin basina mlachita mwina bugumikiriza si imamu yabu imani yabu gumikiriza yebeta Ahmada imani yebe mute ya kutia kugamba yekana abu yekana stahili. 2 fahmu maanihi leba yokubiri yekigendera kyokuka kwa Qur'ani eno kutegeera makulu gajirimu awo tuli 90% failure nziramu awo 90% tukyali ba failure nga ne bahafizu mwemba twalidde kubanga simanyi yo tahfizu pozinga mawe bakagikola leero ngekwasa omwana Qur'ani hifdhan ngemukwasa ne maana al-Qur'ani namalako Qur'ani nga namakulu agakola ki Sheikh Abubakar gwatera okutambula era batukalakata ejjuzu zaffe asatu mu Ramazani ng'akalakata nago bakalakata bombi bali mu kalakata list nga tebategeera asoma tategeera byasoma nego basomera nga tategeera biki bye bamusomera. Ngwe tokyewuunya ti mu mukono nga mukono district muyinza okuba kati mu mwakulaakulanako nyewe manjogera John kanjogere waffe ndi mukasanda nga mukasanda ne munoonya omuntu agenda obbasaaza ettarawiya n'abula ne mumutransporting okuva e Kampala okuva Entebbe okuva e Gindi n'ekigendererwa kyakujja basaaza ttarawiya. Bano muyinza okuba mu mwakulaakulanamu nga muyinamu bahafizu abammwe. Sheikh Wechanja mubalina ye wammwe tebali mu transiting naye nga omugi gukulemberwa abasiraamu abali mu 1,000 mu 2,000 nga mubulamu omusiraamu ow'omuzikiti ogwo nga yagenda okubasaaza ettarawiya ekikwewuunyisa nga ne imaamu naye ali mu banoonya agenda kusaaza bulijjo byotusaaza bulijjo imaamu toli hafizu tya mwana wange bituufu byenjogera oba nedda eno research yange. Thumma yati min ba'dihi nga tenabagenda waawo nemwewuunye abantu abagamba nti constitution yaffe ye busiraamu constitution yaffe Qur'an amateeka gaffe gasibuka mu Qur'an nga mbutuufu tomanyi kusoma amateeka naawe amanyi okugasoma nga tomanyi kye gategeeza bw'otaba musiru nze mbeera ng'osoma ne bakubuuza biki by'osoma n'ogamba sibitegeera bitegeeza ki simanyi. Wali olabeyo omusajja ategeera akeera ku mudaala wali n'agula amawulire ga bukedde ne bamubuuza amawulire kyagalimu leero nagamba wallahi lwakugagula naye mi Luganda no
oba n'agula red paper y'oluzungu New Vision ne bamusanga ng'akutte New Vision bw'abikkula bwe yeekennenya bw'akyusa bw'anyenya omutwe bwe yeewuunya bamuza oluganda amawulire ero gagambye ki n'okukaaba nga kwatadde mawulire gannaku galabika leero kiki nnyo ky'osomye wallahi sitegedde biki ebirimu just ndabye kafaananyi wano engeri gye baakakubamu kannaku nnyo nga buli kanaku daidana tukanga embeerayo bwetyo bweri obeerako ekikyamu ku mutwe kamathala alhimari yahmilu asfara n'endogoyi oba ogisinga هذه حالنا ولا أخفيك سرا حال جمهور المسلمين في العالم كله ebyenkugamba yembeera y'abasiraamu abasinga mu nsi yonna حالنا مع القرآن atewa munga nkubulira nti fahmu maani alquran laysat hiya alghaya min nuzul alquran okutegeera obutegeeza amakulu si kyekigendererwa ky'okukka kwa Quran oba okyali mu transit oyina gy'olina okutuuka wahuwa alamalu bima fi alquran kwe kukolera kwebyo ebiri mu Quran kati mbuuza mmwe abategeera nze nyinza okuba byenjogera sibitegeera naye mmwe mubitegeera si kyo wamma temubitegeera nange mbitegeera wallahi mbitegeera byenjogera kansabe nammwe mubitegeere ekibuuzo gw'ataategedde kusoma neyagezezzaako okusoma n'obisoma n'otategeera kye bitegeeza onaasobola okukolera ku ebyo by'otategedde salaamu aleikum tetuli mu khutuba munyanukule okusoma byakulemye eyagezezzaako n'abisoma teyategedde bitegeeza ki tutuuse ku kiseera yakuteeka mu nkola biri ebyasomeddwa ne bitategeerekekwa n'ebyalemereddwa okusomwa tuli mu practical life ekibuuzo onaasobola okubikolerako wangi abali ku ddyo mwogere mpulire abawakati abali ku kkono awe kugambira ti percentage ya 95 ddamu ogikendeeze kati tudde ku 97 tuli baferiya mu stage number meka yembeera yaffe ne Qur'ani mata nafiq tunazuukuka ddi tetunnagenda mu nahawu sarfu tetumuleese balagha nedda ilmu al-aruzi tetuliyo nasikh ne mansukh nedda ulumu al-Quran tetunnajjayo usulu tafsiri tobyogerako tarikhi tetumwagala usulu tafsiri tobyogedde usulu al-hadisi nedda ilmu al-jarh wa at-ta'dil tetunnatuukayo tabaqat tetunnagendayo tukyali ku bigambo obugambo wono ngambira nti gona asobola okukenkuka mu hadisi basiramu gano ge mazima agakaawa gano ge mazima agakaawa waliwo okwerimba kwe tulimu nga tutambulira ku mpewo naye nga tuganya okukkiriza nti tuli ku mpewo jumhuruna abasinga mu ffe tukyaganya okukkiriza nti tuli ku ki
twekuba empewo naye nga tetumanyi nti twekuba ki mpewo. Ekyennaku abajja ne batugambako nti bannange mulimu kwekuba mpewo. Katoyo tatwagaliza bwagalazi oyo atuwalana atukakkanya bukakkanya naye naawe kenyini agamba nti bakukakkanya bukakkanya musiraamu emyaka 3 gy'olina 4 Qur'ani olinamu ejjuzu mmeka? Kale tukuwayiriza jangu tukakase tusomere sura 15 kama unzilat nga bwe zakka mu myaka 3 gy'olina. Mu myaka 4 gy'olina tusomere al-Fatiha gy'osoma emirundi 17 buli lunaku ng'oli musanze. Bw'oba toli zaada tina billah akadongo boyongedde mu mazzi bw'oyagala kuba buloka. Al-Fatiha yokka gy'osoma emirundi 17 olunaku gituvuunule tutegeere byetegeeza. Naye naawe abasaakanya nga bavuma abawalimu naawe sijja kyogera. Mbadde ngenda kugamba nti naawe ofunta entama naye sikyogedde. Nakuzibwa naawe sinza kwogera nti naawe oba ofunta entama gwe kyogerekeko ekyo. Gomukuvuma omuwalimu yamala emyaka 17 ng'asoma n'eddiini gy'azza kutegeeze nawe nga ate nga gwe byakulema. Gwomanyi kye kitegeeza osome rawda osome edaadi osome ibtida osome sanawi osome university. ويا الشيخ خريج من كلية الحديث الشريف ويا الشيخ خريج من كلية الحديث الشريعة من كلية الشريعة ونو من أصول الدعوة ونو يكوكو كم التفسير ونو يكوكو كم حديث ولي يكوكو كم النملا يوم السلام كما دابو بوالي nawe ng'oyogera tuli mu kwerimba abaffe tuddeyo tuzuukuke. Musiraamu oba wakoma mu yasaru nakwata yasaru nalumba omuwalimu mugambe muwalimu ntegedde nti siina kye mmanyi ku ddiini yange njagala kusoma ddiini yange gisome. Naye ekyennaku nayina omusiraamu namala naye okumala emyaka 5 buli mwaka yaŋŋamba nga seeka guno omwaka ngenda kuleeta yasaruna. Natuuka okuva mu seeta awo we nali mbeera awo nayimba wammwe natuuka okuva esseeta ng'omusiraamu tazze lunaku n'olu n'ekyemmanya jjagireeta. Kakati webibalema ng'ojja ng'ogamba naye bana abasiraamu bano batuleetako olugezigezi. Yasaruna yennyini bid'a nabbi yagisoma. Nina abawalimu be nasaalika okusomesa usulul fiqhi ne usulu tafsir wiiki eyaddako ne baŋŋamba seeka naye ddala usulul hadisi ono ne usulul fiqhi ono g'otusomesa nabbi yamusomesaako. Tulaba ddala mwe mutugaana bid'a kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Muwalimu lwaki otusomesa usul tafsiri nga muwalimu tiyamusoma ng'otegeera nti irimu ekalubye. Muwalimu twerimba eno Qur'ani si y'abawalimu hudan linnas y'abantu bonna. Qur'ani ya buli omu ayagala okugenda mu jjana. Tuslihu bihi ibadataka olongoosa nayo ibaada zo. Buli we tukyogerako obayo kati bamugjeewa siri mugule ndi musawo akuba empisa okusinziira ku mulwadde sitambulira ku magezi ga mulwadde nti musawo oba ompeemu empeke
bwe ndaba nga mpeke eyeetaagisa nja gikuwa, bwe bampiso eyeetaagisa nja gikuwa. Waliwo ekiseera bwe kituuka nga nze ng'omusawo omukugu nga siina kusannyalaza linnyo nga nyina dijjamu ng'owulira anti ekiwanga kyafa ne bwe nakkuba kalufu bafaanana ate tujja kusannyalala ate okaaba obulumi kwata magalo n'endikuulayo bulambalamba n'obuluma naye nga nkuwonyezza obulumi. Muve ku bawalimu ababakuba empiso ne babajjanjaba nga bye bajjanjaba nabyo be baabisoma naye amagezi mmwe mugabawa noyaba musawo muba banyiige. Nze tojja kunyiiga nga kyenkulaga kyekituufu mulisanyuka nga muyingidde ejjana. Nze kambabuulire kino naye mulaba lina essanyu lyennyina gaali maziga. Basiraamu kibooko za Qur'ani nazirya, Qur'ani yekibooko alhamdulillah yo najirya. Nkyajjukira olunaku olwasembayo okunkubwa n'essaawa n'ekifo ng'ekinkubya twalina empaka za musaabu za Qur'ani n'okwata mutuud nali fast olunaku olw'okutikkira n'okugaba ebirabo nenziruka ku university n'engenda okuzanya. Mukama wange olwandaba yamba bikoolu mpulira bulondo mpulira ddala nga n'obuswandi nkyabuwulira nkyalufiiringa. Naye omusomesa yamuli okumpi n'amulaba n'amugamba toddayo kkuba omwana oyo. Saawa zaali awo 12 n'eddakiika ezigwamu wakati mu kompawundi y'essomero lwe luyi lwe nasembayo okulya. Naye nga ze nasooka emabega awo nzo nabala n'enkoowa. Mu kaseera kalinga embooko nzirya nakolimanga olwaleero eyazinkuba ne bamusinkana mwebaza negamba alhamdulillah naye baaba weebale kunsabula toba kuba ggwe alhamdulillah. Nammwe kambabulira ekituufu basiraamu tuve mu kwerimba tuve mu mpewo. Nze sijja kwogera birungi byokka ngaali ebukoddomi mubiwulidde. Munoonye ddala seeko omutuufu akusomesa eddiini nga naawe muli owulira obulumi eno ddiini yange nekino kankibabuulire olede nayogedde dde ebibaluma nekino kakibalume nkyogere temunyiige nkibabuulire owooluganda byogenda okusoma tebigasanze oba kitange oba nnyina nzaala. Ekitwala gy'osaala si yange ne bootasaala si nze nfiirwa. Ndiseekawo ng'oyogeddemu bubi nnyo. Kati ennyamba ki gwe bw'ojja n'osoma Allah baali bakuwa empeera nze ngenda okufunamu bibyo saddaaka gy'owa yiyo okusaala kw'osaala kukwo okusiiba kw'osiiba kukwo. Lwaki teweefaako gwe gy'opakasiza ssente zo mbaawo bw'ogenda okupakasa ne bakusasula mbaayo ng'osobola okwekubiriza n'ogamba buli kanaku nyina okugenda nkole. Kyekikugaana okwekubiriza nti buli lunaku nyina okusomayo waakiri etteeka limu. Omanye amateeka g'oba osoma mu mwaka gumu amateeka 306 n'omwaka oguddako nga buli kanaku osomayo etteeka eri. Buli mwaka buli lunaku n'osomayo aya egi. Abawali mulekerawo okukalubiriza abantu bw'ogamba nti mwali mulekerawo ng'olekerawo. Iyaaka mwalimu awo tukomaawo
ekyo kyo nkiterezeza tekikyali iyaka iyaka ekyo nkitegedde mwalimu tujja kutandikirawo enkya muleke agende emitwe tegyenkanankana harufu emu osobola ogimalako ewiiki ate Mungu akugereranga n'otasomera wange tosobola kugenda nansobi nga nze nkusomesa wakiri omala omwezi ate kizibu obutagiwulira tosobola kusenguka okujjako nga Allah yakugerera nga amannyo tegakyawera mu kamwa awo nkuleka ebeera taqdir qadarullah bagamba nti olulimi lukone ku thanaya uliya nga thanaya yennyini togirina olina malibu tigamba tha ojja kusoma tha kulwaki kubanga erinnya tolirina agamba erinnya likonye ku adras nogana kukonayo nga amannyo tolina olulimi lukona mu bbanga tugenderaawo naye nga amannyo gakyawera olulimi lulamu wakira alfatiha tugimalako emyaka Allah n'omugamba yali yagaana mu myaka 3 nterezeza alfatiha ebirungi biggwa byokya nazina obulungi atera nakola ki kino kyensembyayo era kyekisemberayo ddala abawalimu abasomi kino kyammwe kino kinnuma lwa nsonga tulina emidaala si buli ali mu katale ng'alina omudaala nti byatunda biki birungi oba bituufu mulimu abafere mulimu abaki abafere kyova olaba fe abati okutufera bwe tuba tugenda okugula ekintu mu katale tubuuza emmotoka njagala mmotoka kikabu ekiti wawe nsobola ogifuna awatuufu tigenda enakawa tiye kugundi bweti abo balungi tebaseera yensonga lwaki mu nkolagana yaffe wa bulijjo tulinamu babbulooka ekigendo ky'ababbulooka ekyo kyali kutuwanya bufere naye ate nabo bafere nnyo twava osanga waliyo abamu twava mu fulampeni ne tugwa mu kyoto buloka yandyako emitwalo gyange 4 nakati gikyannuma kiyiseba emyaka 10 nali nkyabeerawo seeta nemugamba njagala nyumba bweti ne bweti nengamba mwali musokolete sente naye buli nyumba gye yantwalako ng'orede nagirambudde dda nga saagisiimye nengamba mukulu namba nagirambudde kati sente zange lwaki ozinziriza nti waliwo nkoko esesema kyeridde zagenze dda mu kisakiro ekituleetera okuteekawo babbulooka tuwone obuki obufere abaluganda ne muba walimu kye tuyita abafere ye muwalimu okwerimbika mu levo ya irimu gyatakola ki gyatamanyi naawe anoonya irimu nkusaba noonya omuwalimu omutuufu si buli ekisula mu galagi nti kibeera ki nti mmotoka si buli akwata empiso nti abeera musawo si buli akwata tesita nti amanyi okukebera amasannyalaze si buli akutta omwiko n'ebbirigi nti muzimbi kati gino gy'emyuko gyaffe zino z'ebbirigi oba ntegerekese gwe buli anajja kazina oyo alina irimu nedda buulirizaako buuzanga bino wammanga namba 1 seeko oyo yasomerawa namba 2 seeko oyo yasoma ki namba 3 seeko oyo akola ki ebisatu bijja kutuusa ku mwalimu omuki
anti eji yasoma wakati yasoma wa yasoma ki yasoma kwani akola ki bantegerekese kati nemu yasomera wa nakyo kirimu ekizibu ekinene kyenjagala babulira. Nze nasomera Pakistan, nasomera wa Jamia Abubakar Islamiyya, nasoma ki Kulliyatul Hadith Sharif, nkola ki ndi muwalimu. Paye kati Pakistan si buli asomedde wabweru nti mulamu. Waliwo University ya Babrelwi, Jamia Ashrafia Lahore, waliwo yabaddewo bandi Binuri Town, Binuria, Binuri Site, Hasanul Ulum n'ebirala. Kati amasomero ago institutions ezo zirina enzikiriza ez'enjawulo. Asomedde mu Babrelwi newankubadde yasomera Pakistan, enzikiriza ya kishiriku pure. Waliwo n'amasomero nga g'Abashiya naye nga gali Pakistan. Ayinza okusoma yasomera Madina, gwe bakugamba nti abasomedde Madina bonna bali ku sunna bava Madina. Kati tunula nnyo nkaliriza nga bw'otunuulira buli musawo agenda okubypassinga tomala gateekawo omubiri gwo gubaaga. Bano babaaga imaani, abaga omubiri kale kale ko mala n'olama, naye abaga imaani akutwala direct mu jahannam. Gwe toyina kasengejja katuufu kakusengejja kituufu ku kitali, noonya abakugu. Mugambe seeka gundi ono ali biki ti oyo nedda. Newankubadde weetenda okutegeera okwenkanawa nga bakuyiiridde amata ne bagakuteeramu amazzi, tosobola kenenula mazzi mu mata. Ate kankukakase teri mutunzi w'amata agenda kugamba nti amazzi amatuufu nataddemu ekikopo kitya, hafu y'ekikopo mata. Buli ali mu katale akugamba nti amata ge gali pure. Bwekiri amata gaffe gali pure, temuli mazzi. Kituufu temubeeramu mazzi kubanga Allah bwe yali atonda amata nateekamu ki. Kati takikubuulira temulimu mazzi ga butonde agalimu gaffe. Kati mixture eyo tojja kusobola kujawula. Noonya abakugu bakubuulire nti ono mutuufu agibweko irimu, ate si buli irimu wabula irimu ya kino. Ngaweli nti si buli musawo nti abeera mukugu mu buli kimu. Eyakuguka ku mutima tomutwalira amagumba ajja gamenya bumenyi. Eyakuguka mu magumba ekirwadde ky'omutima takitegeera. Eyakuguka maaso, nyindo, bulago, matu, eyo specialization yiye takola ku magumba. Omuzaalisa tajjanjaba mutima, ow'omutima tazaalisa. Ow'amannyo tajjanjaba mutima, ng'ow'omutima watajjanjaba ki. Kati yakuguka mu hadithi, ensonga bwejjanga ya hadithi jiwe munna hadithi, yakuguka mu fiqhi mutwalire ensonga yaki. Newankubadde all and all fenna tusooka ne tuyitawo wano ne tukubako enfuufu, naye waliwo okkiriza nti munnange oyo ansinga mu kino ng'oba ogenda naye. Bwe tutaakole bwe tutyo tujja kusigala nga tuli muzabuzabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai. Tujja kusigalanga mu ebyo
okuzzayo ebigambo bya gundi, okwanukula gundi byebiri ku social media betusiibamu. Eno babala bafe nga bagamba alhamdulillah, divide and rule. Ebitutwala mu maaso nga tubireka mabega nga tusigala mu ebyo. Kale akasajja kafudde iri jindi ne katugere Reja bisanga ku social media okuzzaayo ebigambo bya Hamuza. Nga yerimu eri ku social media kwolwo. Kano kapya nnyo. Kano kakulu nnyo. Ebyo. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.